Fesalo Emmanuel Sekidde Kigwagwa Kiwanuka kityo Maviri kityo Maviri wakimanyi ati yafa yafa bambi bamuziika oyo mukyagwe bambi mbadde simanyi kakati tuli ku nnyimba z'abayimbi abakola paati paati sezisukka mweru tugenda kudda kuwa ekijjankunene yakuba paati 3 munne n'amukomako bamukomako mukome ntiwayo omusajja n'amala kukibuliza ndowooza ye ate yali mu kuyomba yali mu lutalo naye waliwo abantu abakola ennyimba nga atambuza luyimba nga bw'agenda anoonya ki kyabulamu ki kyetaagisayo kuba kati ate abo baali bayomba kuba n'oli we yali avuma w'ekijjangu naye yakolawo ba nnyimba 2 yali ani oyo Kiwenenya Amazina Kiwenenya tinakati waali omusajja oyo yasangibwawo waali mwami Dikusi Dikusi naye yali muyimbi anti yali muyimbi yali agenda nga yeesiba ebigoye n'asoma amawulire galubini nga yali isolera kati Diku oyo ekimuvumya yagenda ng'agenda ayogera osimanya kadopi osimanya biki ng'alinga ng'agamba Kafeero olw'okuba anywa walagi yajja n'asoma mu nnyimba ze nakuba ekijjankunene kati Kafeero bwe yayimba Ekiwenenya Amazina oba yali ayina muntu mulala gw'agamba kakati ate ono nga mulimu gwe agenda azina buzinyi mu kkubo wenaalagamba tulwaki ompalamuko singa omuntu ayogera ebintu byenaagereesa nova nogamba nti agamba nze era obeera gwe kubanga ebyokulabirako biryagamba Kiwenenya Amazina okumanya yawera mbu lwendiyimba ogwokuna ndi mulaba ennyota mbonnayimba weebase kuva gwasooka gwokubiri gwokusatu okuzuukuka okuba entama kitegeeza yali akyamutwala mumaaso naye akati waliwo naye yajja n'avuma kawala ka Kinyozi nze nkalaba kalimi nnyo paati nayo yali baddewo anti yakavuma ng'atulaze nti baali mu takisi kiba kitegeeza nti paati yandigijeewa yali agenda kagenda keesoma yali alina koma mu takisi kubanga kyekagenda yamanya kayogera ki era ye abeera kirwanvuye ate yandibadde oluusi ye yakola ki naye mukoka nkubuuza kino nze nkyebuuza nga nze bujo ngamba nja kikubuuza mu kuyimba kuwafulumyayo alubamu mmeka nga ggwe nga yiyo nze nafulumya Ekinyola Nkoto tepu namba nasooka nenfulumya teepu nga bagiyita Akalakengo ndumanyi waluyimbanga nezaako Ekinyozi zezo teepu 2 endala ennyimba nagenda okulaba nga ebyokuyimba ate bwenkolera omuntu oluyimba lubeera lw'amaanyi nnyo ate nga nina wenfunira awalala waliwo ebintu byetufaanaganya ate nga abayimbi abavuddeko nga nabo mbalaba neŋŋamba kati nze Sekidde ntuuka okuvaayo bagenda genda vaawo sirabangako omuntu anzijjako ndowoonaga nti totukubira bidongo byo bijjeewo naye be bakuba obucupa nga bayimba mbalaba kati nze nyina natula nenseetinga emitenda gy'okuyimba nti giri ena omuntu gy'awangula n'afuuka omuyimbi nze nawangulako 2 ogusooka osooka n'owangula ab'ewakaawo b'obeera nabo mu nju nomanya nti no nnyimba ze bazaagala bo ne bagamba nti ono muyimbi waffe oliguddako n'owangula community ab'ekyalo gy'obeera e Bubondo ne bagamba omwana wa gundi kati muyimbi waffe wa ku kyalo kati omutawaana omunene eddala eryokusatu kuwangula abayimbi boyimbalamu batoka okugamba nti gundi bambuza egini naawe nja kukutwala naawe nja kukuteekako kati abo notukugamba nti nojja nosaba microphone ogwo omutendera ogulanze saaguwangula gwannema nengofulaati ekyo nange kyekimu ndowooza lwakwasi nali sikimanyi nti kyenwanagana nakyo kase nakiraba nga ndi mu gurupu namba
nzo okufa ku byokuyimba ninga kampani ng'ennyimba zinawandika ate ze bakulembeza abayimbi abalala kyekivulu ze nawandikira abantu abo ne baziyimba nga kyekivulu nga nze ku posta siriiko ngarawo ineso nnungi ebanga ngakungamba luyimba ndi ngati mwasobodde kunteeka kyokola abantu waddayo nojja n'endongo awo nempangula nengamba kakati mujja kunneetaagiranga wano era nange naddayo nenzijja n'endongo ate gwe n'otukwatira ddala n'otutwala n'obuproducer anti nakirangidde mukama waffe Walukagga nemugamba najja okuyimba ne munsuula paka enaddayo nenzijja n'endongo ensonga lwaki mbalina naye omitendera egyo emitendera omuntu naafuutuuka okugamba nti oyo yaggwako ne bwanayimba ebiri bityo naate nga ku ndongo toggwako anti olunaku lumu nze okukyayira ddala okuyimba waliwo omuyimbi omu yankubira essimu nanga njagala ojjo nnyambeko onkubire kubivuga omwana abadde ankubira taliyo yafiiriddwa genda kukola Mitala Maria sijja mwogera omuyimbi oyo olw'ebyokwerinda nga ninnya emmotoka ngenda Mitala Maria nasanga bo tebannatuuka ng'enjala ennuma ne ngenda mu woteeri eyali eriranyango naye nga bwe bayimbira mbuuzizza nti abayimbi bagenda kuyimbira saidi nebagamba balabika oyo omusajja oyo gwolaba atwala emiti awo wagitwala we bagenda okusiba ekikaali ate nga akangende wali ndi emmere bandi mu woteeri musaba omukazi emmere mugamba munnange ayo ku mmere emmotoka y'abayimbi bali neetuuka nga mu woteeri mulimu abantu abawere ng'ekkumi omukyalo oyo nannyini woteeri n'agamba laba n'emiziina gizze ngani agenda okubalaba abo eri ekijja kuki nga tabaagala bayimbirawo okukoda ne bamuyisa tabaagala ne bamugamba ye abo si be bayimbi kati nga nonoona sente zange ngenda kulaba abo nawuliranga nswate naye singa amala n'akubyakubyamu naga nti osonga oba noono alikuwo naye nga obugumu bwe nnina nti najja nzekka nga ndaba kaakati omukyala n'avega emmere n'agimpa nendya nenvaawo nentambula neŋŋenda nenatuuka wali ku bannange nembabuuza nogamba naye njala etuma tugende wali ku woteeri nembagamba awa ku woteeri eri nti oyo omukyala waawo munoonye woteeri endala nze wendidde naye singa mbadde nga teyabeze dda mmere sandiridde abajerezi n'agamba egyo emiziina nga ani agiraba mwalimu omukyala omu nga mukalukalu nga tavuma ne bavuma n'agamba agambye atya nti mujje tugende mujje ŋŋenda kumulaga nti nno yakoze ensobi nga atakiddangamu akole emirimu gye n'abantu bakole emirimu gyabwe mujje naye alo netovuma naye naawe jangu nga kwoli situgenda kugulawo mmere naye sigenda muvuma wabula ngenda mulaga nti byatwogeddeko tatuyisizza bulungi ate nga ffe tumuwaddiza kati wetuuka wali naga nyabo nambuuza wano wolidde konze wendidde oga emmere ennungi konze ennungi nyabo wadde emmereyo nnungi naye ffe emiziina situgenda kugirya mwalina mugenzi nansamba mwalinani kubanga bwenawulyamuyali mukalukalu emiziina omukyalo oyo nakati gyali nfe emiziina situgenda kugirya omukyala yageza naye ng'alaba badde basobola ogimalawo abazze okulya nabali abaali batudde baafensa naye kitegeeza oli omwami oyo muntu waabwe kakati music oyo okumukola obadde ogamba gundi nti paati ez'enjawulo kafeero tumuveeko kubanga ye yali mu tutalo
nga asobola n'okutu yandituse n'okufa ng'akyayimba. Yatuwe party tuluyimba lulala. Teyakoma kusatu ezagondi. Ningamba oluyimba olulala lwatali lwaki lwenenya amazina. N'alukolamu party tu. Sirulabawo okujjako versions. Kati nga buli awalumba ezaaya namuddamu version. Ensonga ezo ne Sebatta batera okukola. Ojja kusanga ennyimba ng'azizzeemu version olowooza nti oba party tu naye nga takyusizza bigambo nga enkuba yaalwo nga gyakyusizza. Gye tuyita version. Kaakati ngenda kuzza emabega wali mwafaafaagana n'okutoba n'omulimu gw'okuyimba guno. Kyajja kitya muteekewo okuyimba collaboration n'abayimbi abalala nga gw'oyimba n'omukazi? Kintu ekyo ndowooza omukazi eyasooka okikola si Frida. Simanyi. Frida Namuddu. Jjukira nti abasajja bayimbanga ennyimba nga okola oluyimba naye nga byoyimba bya mukazi. Ennyimba gye ziri. Nkubuulire mwami ekintu kye ndabye obufumbo bwaffe buno butuusa okulemu yeddani ng'ayimba naye nga ayimba ng'omukazi. Waliwo ne Kafeero oluyimba lwe yayimba njagala yambalana ne omukwano. N'omugezi Wadduka lwina lwe yayimba nga lwa mukazi. Nnyingi nnyo. Mulembe guno Dani Mugulu oyo bw'ajja aleeta zino zinvaako ndi mufumbo. Tutondeka okuwulira nti omusajja asobola okuyimba ne mukazi oyo Matiya Kakumiriza ayingirawo. Ne bayimba ono n'ayimba kitundu n'ayimba kitundu. Matiya Luyima bayingirawo. Baleeta Matiya Luyima gyakugamba eza nasooka okuyimba ne mukazi wange naye bwe yayimbira naye yali tannaba kubeera mukazi we. Yayimba yali mukozi we. Yali mukozi. Ayimbye mukyala mukulu. Bw'akyo oyimba. Oyo mukyala mukulu Zewuliya. Si yali mukyala we wabula mukyala we mu kuyimba. Yali mwannyina. Yali maama we. Era si yali wabula maama we. Ye maama wa Tone. Maama wa Tone. Kalyango. Oyo akubasola. Kati okuyimba bwe kujja okuyingiramu abakyala nekuwewulako mu ngeri bbiri oba kumpi nga ssatu. Okusooka kwa byonna abakyala abo baamenyanga abasajja. Tamuleke waka gye bagenda kumalayo ebbanga. Kyakubiri tiwali mpeereza ya ssente nti agenda ziweereza. Tewaliwo. Ekyakubiri okubeera awo ku mulimu nga talina kyakola ate nga service alya yeebaka alina okukola enviiri n'engoye ezikutuka atambula. Kati nga balina okubayingiza mu music batandika okumuyimba. Ekyokusatu ebyenfuna nga naye bw'ayimba bagenda okukizuula ng'omukazi kyangu okumufuuwa ssente okusinga omusajja. Ng'omukazi ava ku stage ng'alina siringi nga 3,000 ku mulembe ogwo ng'omusajja omulimu gwonna gw'okuza ogenda funa siringi 8 enkeera naye nga ate omukazi alinamu 3,000. Awo abakazi ne batandika okubayingiza mu music. Era kyova olaba abayimbi abaasooka baafuna konko. Abakyala abaasooka baayiyizibwa ennyimba ez'amaanyi. Abasajja ze bandiyimbye bazeerekereza ne baziwa abakyala baabwe. Wulira Sisi ennaku omukwano guluma oluyimba Katende yali asoose okuluyimba nga n'omuwandiisi yaluwandika bamuyitanga Muzeeyi Zedde. Muzeeyi Zedde nawulira yali muzannyi wa mizannyo. Yawandika bintu bingi nnyo. Ne bwe mpulira olwa mukyala Sisi ennaku mpulamu eddoboozi ly'omusajja mu backup ya kola. Anti yoyo Moses Katende yasooka oddu performing. Era oluyimba lwa gundi Mmere Zinsanze ku Jinja lwayimbibwa Matiya Luyima. Nawulira naye akyogera n'eŋŋamba yabiyimba atya. Era bw'atyo nga Mmere Zinsanze era bw'atyo nga bwaluyimba nalutuuka ne lufuuka olw'omukazi. Kati Sebatta ajja ne Puloosi
awo abantu balabira ddala nti omukazi asobolwa bulungi nnyo kolaki okuyimba n'anyumisa ennyimba. Ate ekindi kyenvuga nti abaasooka baafuna ennyimba engumu abasajja ze bandi kati ekitaliiwo kati omuwandiisi w'ennaku zino asooka kwefaako. Waliwo oluyimba lwempulira olwa mukyala Alice Nabatta, tukanye ku lw'amaka amalungi. Muzeeyi yaluyimba atuddewa mpulira luddigidde ate nga Luganda nnyo. Tukanye ku lw'amaka mwami kyo ekikwekabyanga bwotyo. Mwami kyekikwekabyanga bwotyo njagadde olwaleero ntegeeze olwakati nandigiwera luli wali okwatanga ekirasi naye kati okwatanga ekitandika olwotawakano bantu mulwadde emundo mwebatisanyuze tukanye kulamaka metufu kisinga ng'okekootyo. Naye mulimu ekigambo kyeyayimba gonondeka waka nembanga kakufulu akayale kati ogijjawo sikimanyi yale yali ekufulu engumu ennyo era ng'oli osanga yale ku luggi tolina bw'ogimenya. Era mukonzo ndaba okumanya nti ebintu bya music nayiga okubibala ngene ntwamuze Sebatta bwenti nesirika ne mutunuulira engamba kaakati oleesa oluyimba olwo ndolinako bwino mungi. Twali mu Super Singers nga ne Sebatta akyaliyo naye ng'ateekateeka okuvaayo. Twali tololo nga wabangawo ekizimbe nga kyakalina we twakubiranga emisana naye nga n'abantu bantu bwekyo balaba nnyo olunongo naye nga oba ennimi ennimi olwabakalo nga tulina okubawo twakubangawo nga we twavangawo nga tugenda Embaale naye twali tololo. Sebatta najja omanyi Sebatta oyo nzikyovula nga muwa credit nnene kizibu nnyo kyabanga kizibu nnyo oba kati yakyuka naye kyabanga kizibu nnyo okukola ekintu nga teyeebuuzizza nti akole alubamu agiteeke wali nga yembu ng'ali eyo nemuwulira alubamu nga tekisoboka nga Sebatta ebintu bye bibeera ku soosi bwe biti. Kati gwoba oyagala okubba naye ng'omanya nti nno tojja kusoomanya nzibye naye nga naffe kituwaliriza obutabibba kuba omusajja yazze n'akugamba tyuni eno enkola kati yeebuuza nkuva ku tyuni gezaako gireete ewa muzukulu wa Mawulo olabe. Twali tololo nzijukira bulungi. Sebatta yajja nangamba nali mmaze okuwandiika oluyimba lwa Nanteza lwebayita amazima g'abasajja. So oluyimba olwo Basudde yalwozaamu n'akolera Nakittera oluyimba nga lutambula bweru mu ndongo y'emu. Sigadde n'ensumeni kusala mbaawo bali balaba amabeere okumubagana ndudde nnyo okuwaayana mu emboozi endala okuvaako eri amayumba agabapangisa abakyala kimwatumedde okubatuusiza. Tyuni emuko tugenda kukumulama tugiteekemu oluyimba kuba enyuma nnyo eyo tyuni nali maze okukola erimba olwo. Basudde yajooza mbooza ekyo si kirumamu yajooza bwoza nga n'oluyimba luli teyayoza muleetwala kintu kya muganda we nga n'oluyimba lutambula nga maze okukola oluyimba nga Nanteza lumugjeeyo bye yali atera okuzannya obuzannyi kyokka ng'azannya Sepiriya naye nga avuddeyo olwafunye ennyimba bbiri ebikolobero by'abanyanya naye ate ebikolobero by'abanyanya nga bw'ogenda sayidi eyo mu Eastern nga tebaagala tolina duyimba kubanga wabangayo Lakwena eyo yali akyaliyo mu
nga ne Kenya eyo yabulabe nnyo twagenda ngibuse ne batugana n'okola ngala embeera Lakwene yali ayekera nsi ki Uganda era nga ayekera mukulembeza Museveni ono Lakwene mbale simulirangako Lakwene yabeera nnyo mu mabira wano yafiirayo bamutira Kenya eyo yawumule mirembe kati nga Nanteza afunye watandikira nga waliwo ne Mukamutyaba Mukamutyaba omukyalo oyo akafa bambi awumule mirembe bamuyita nga Harriet Zawedde nga naye muwandiikidde oluyimba lwe bayita Philomela ndabye nnyo era nalwo muganda wange yalowozaamu tewali mutawana nabye nnyo ono mwana wange n'atalina kika nalulako n'ennyumba mwatuula mukola ndi omusajja gwe namuwaata muliiko omwana abonaabona lwaki atabbanga ku nsi nsanyusa okulaba omweyagalire nsanyusa okulaba omweyagalire maama naye ku luno ate mbadde ndi tutandikana kakati tubadde wali tuli Tololo Sebata yasinza ku nnyimba ezi nampita n'agamba tosobola kukolayo luyimba nga lugira amalobo okukwata omwana wangi gwoliwo ninze gwe omusajja akoze atya kaakati tubadde wali ng'ogamba omukulu omulenzi yali mu matendo okwo owandiise ennyimba 2 tuli mu super singers si matendo super singers 89 Sebata akola olutambi lw'abagenda bandikomyewo terunajjula lubalako ennyimba ezi 2 aŋŋamba tagenda kuwandiikira Nabatta luyimba kubanga akoze kize nga kirabika nnyo nga bw'akola oluyimba lubanga luwunzikira kumpi ku nnyimba ze kwegamba amutambuliza mu ndongozi nenga tufunayo ebigambo ne tune obintereka teepu obimpi sijjaga nti nze nawandiika oluyimba wabula Sebata yaddira ekirowoozo kye nalina eky'omukazi okukaabira bba ate nga era nange nali nkijja ku luyimba lwe yali ayimbyeko olwa gondi kaabirawo omwami wange kale katala munange kazikira naluwulirako naye nabatali kati ate ndeeta ng'ate olwo omukazi yeyeegayirira ani omusajja kubanga yali ayimba kaabirawo omwami wange ng'amugambako okirabe kati omusajja kati Nabatta kaabira ate omusajja kati bwe naleeta ebigambo ebyo kati Sebata n'atwala ka teepu yagenda okuluziriza yaŋŋamba tyuni yo ejja kukola naye ebigambo agenda kuyimba era nga yeegayirira omusajja naye agenda kuyimba bw'ati awo n'alyoka afuna bw'ati kuba nze nali ntandikidde ku kiri tukanyeko olw'amaka amalungi ekisinga munnange okweyisa otyo mwami kyekikwekabye nga oluyimba ne lufuuka oluzito era bwe twatuuka mu studio teepu gye nasooka okukubirako endongo mu studio teepu ya Sebata wali endongo okoma kuba ya ku stage nali nkuba ya ku stage naye antwala agamba tugende ogenda kuba ennyimba 2 ogenda kuba naani nono gondi lwali gondi kulabye nesiri nakyeyuni nangamba n'olwogoba olukuba kubanga ate ye yagenda nga ndukuba ng'alinganga akuba
nga bifaanaganamu akuba omuntu ye muntu sebalimba abaganda kubanga baali batambulira nnyo mu mbeera eyo. Kaakati ngenda mu studio nkola ki? Nkola ennyimba ezo ebbiri, Nakyeyune nendukuba n'omukubira olugundi ani tukanye n'omugenzi gundi yakuba solo Kabuye. Kaakati nina ekibuuzo ekirala. Abantu bantuma okukubuuza ti gye mwayitiranga eyo nga mulengejja nayamba ne basudde, mwazaalayo ku baana oba temwazaalayo? Kuba kati omulembe gwa kati ogenda okuwulira gundi yazadde omwana ekasensero, gundi alina omwana eyiganga. Anti nze ebintu by'omuyimbi ntera nnyo okwogera ku bya music. Embeera ze yalyanga mmere ki yalitawa ebyo sibikwatako, naye bwe mba njogera ate ku nze nkyogera ekikwata ku nze naye ekikwata ku mulala mba sikimanyi. Mba mmanyi we twakuba wali batukubira ki twafunawo ssente twazifunawo tuti, naye ebikwatagana n'ebirala nga ye omuntu mba sibimanyi. Naye ebyange nze kye natambulira mu gundi omwo nga saatambula bbanga ddene ate liri luddawo, saatambula bbanga ddene. Nali ntandika okukuba ebidongo ebyo ebyokutambula nasinga bikolera mu katale mu butale. Mugenda kukyojja ku Lwokutaano siruka wiiki namba semba bule Lwakubiri twagendanga enkonge enkongo manyiyo kirima ogule eyo wasemba ogende Kasese simanyiyo ku station y'eggaali y'omuke yali enene nnyo yavange mubende ng'eyita eyo ku Kyoja nekutula negenda e Kasese bayitawo nkonge gye twagendanga ku Sande ne tusulamu akatale ako nga kakola ku Mande. Kati mu katale omwo wali nnyo emmotoka nga tolina yadde 1,000 naye ng'olina okusasula oba siringi nga 7 kaki ku mulembe ogwo nga mutuuse Sembabule ku Lwokuna okuza e Mateete olina kusasulira Sembabule oba lw'emiyaga. Kati nga bw'otuuka enkonge olina kusula ng'okola. Ate ng'ekyo ekyatutwalanga ffe mu butale okukubirayo endongo kubeesabeesa basuubuzi baleme kubabba. Ensi ekyuse bukyuse babbi bajjanga direct mu katale nakusanga webasa n'asikawo omugugu n'agenda. Kati abantu abo beekuŋŋaanyanga ne bateeka ettaala ya sitima wakati awo, ab'omwenge ne baba nagwo nga babawa ssente mmwe babawa ssente nawaga nti sekidde kuba endongo okkeesa obudde olwosabanga ssente andi gwe kuba buli siringi 10 oluyimba lwa siringi 10 buli luyimba lwa ddakiika 10 lwa siringi 10 nga waliwo omukyala awandiika kashiya awandiika ennyimba z'okubya era yalina ne ssente bwabanga bukya nga bwokoye nti n'abantu batuuse okugenda okwanjawo emigugu gyabwe tubazeemu wano koza abasuubuzi bajjanga kiro basulanga tubazeewo wano olinawo 3,400 nga bazikuwa obasuze okola oli mugaga beekubira akasaasi. Kati awo obudde obujjawa ate obufuna omukazi tewali ogenze enkonge ovudde enkonge ozze entuusi ovudde entuusi ogenda lw'emiyaga olw'emiyaga ojja Sembabule okooye ogudde n'eri naye kinya kinja okubuuza waliwo oluyimba lwangenda mu bwongo ne lugaana okuvaamu nsuubira oluyimba lwa Mmere Nannyondo mwajja nalwo nga muva mu kyalo naye obwongo obwo basudde bwe yakozesa okugamba nti firimu eno ngenda kugizannya nasanga omuwala agenda ku ssomero mututte essota ne limubojja naye n'atutuuza paka mu maaso oluyimba gye luggwera nti baali tebategedde naye ekifaananyi kiri
yafuna ate obwongo buleka ekifaananyi mu ddira ekyoli afudde. Oluyimba olwo yali true story. Yalaba eyaliwo eyagwawo. Waliwo omukyala e Bubondo bamuyita Luiza. Yali waggulu awo olulala we mwateeka ekivulu ky'abasudde waggulu awo nga mwannyina wa Nsuubuga. Omukyala oyo yalina muwala we n'abula ng'ayagenza okusoma. Yabula owulire ddala era kati omukyala ne batuuka okumuvaako ne bagamba alibeeyo kozi mugamba mutya nti balizza kibwa go wakiye. Nannyondo yabula. Nannyondo bwabula oluvannyuma kyazuuka era nga yemire Nannyondo eddala sizijjukira naye nga ye Nannyondo kyazuuka ng'omuwala oyo gyali naye nga yafumbirwa. Wano ne babeera ku obunkenke kuŋŋa nti era luliba olwo balijja wange ensi mu kiseera ekyo nga kizibu okubeera n'omukazi nga tomwanjudde ewaabwe nga kizibu ate tebyabanga ngano naye nga kali ak'okuba nti yabula asoma ekaali kaleetawo obuzibu. Naye olunaku lwakya lumu baali bali ku kyemisana ne balaba omwami ng'ali ku kagaali yajja abuuza erinnya ly'omukadde ng'alimanyi aliwulira n'ekyalo. Yatuuka ku mulyango n'agamba ne musiiye mutya ne wamukyala Luiza ti muwala wammwe Nannyondo yafudde ali omulambo guli fiira mu ddwaliro n'asimbula eggaali ono mawulinga gaali gannaku n'akuba enduulu walala abadde ku kagaali awo n'agamba omwana afudde adduse. Waliwo omwami bamuyita Kalanzi yafa yabanga n'emmotoka bakkiridde wa Kalanzi bamunyonyodde jangu otwala neviira. Yagezaako n'okuggula emmotoka mbu aveemu abweri wakiri afe omwana we bw'aba yafudde nga tonnaba kumanya tutuukeyo nga munnange bagenda batuuka mu ddwaliro Evira Maria nga basanga yafudde ng'azaala nga bamubalaga nti ono yewamu nga bannyonnyola ensonga zonna nti omusajja yamubuza yabadde azaala abaleeta mulambo nga baguziika. Kati bino byowulya mu luyimba kwekolaki kwe kuzimba sitole ejjule naye nga entandikwa yaliwo. Baasigala banoonya omulenzi eyaleese omulwadde oyo paka omulenzi oyo lwe yazuulwa nga ali ku saiti ze yebukakkata kyokoleke eyamuwasa oba yajja okubika yo yennyini yeyajja okubika ye yali yamuwasa yali yamubba ne bamuggalira ebbanga liffe lye tutamba kubanga ate ndowooza we twavira ne mu kyalo bansiba emyaka kati lwaki Basudde yakyeteekako okusooka kwa byonna Basudde yayimbanga ennyimba nga azimba direct okutuuka lwe yazifunamu obuzibu n'azikyusa n'ayimba indirect nti yayimbanga oba okoze ekintu kyonna ng'ajja n'akikubawo epapa. Waliwo omusajja bamuyita Kalubu yatta omukazi nga yalepinga omukazi ate n'amutta mu mugga ogwawula Kawoko ne Bubondo neyeefuula nti tamanyi nabo baguyita n'abajuzi bamuyita Lusamatu ayawula
Bubondo ne Kawo. Awo Serinya awo ne Bukiri Bubondo awo mwe twayitanga. Kati mukyalo oyo nga we Bukiri. Ne Kalugu nga we Bukiri. Basekana mu katale Kanoni wali nga kakyabeerawo. Kanoni nga budde mu namajuzi. Kukubo so kati emituba gye gyasigalawo wabeeranga road blockers ababbi mukona we kati emituba gye gyali emiti gy'emidaala gye gyasiga emituba gye giriwo kati baali bava mu katale eyo kati Kalugu natta olowooza ng'amazaado n'omuleepinga neyefuula atabimanyi abaana abaali bagenda ku ssomero ku makya bye baalaba omulambo nga ebigere biri ali mu mwala bwati ebigere biri waggulu ne bakuba enduulu kyalo ne kikuŋŋaana poliisi nejja poliisi yatunula ku mulambo naye bagamba ate eyamuse yavudde wala era mumukuuma omuntu wamutulika tumale okugenda okukola okunoonyereza tujja kujja poliisi nebasuzaawo awo kati baba tutuuse olw'eggulo bataata baffe bakola ki batuula bagamba tunaasula wano nga situlina kyakulya abamuogo muleete ab'ebijanjalo muleete abagunga muleete tufumbe emmere ekyala nti nga kisula bakumirawo olumbi poliisi senajja kola ki kujjawo omulambo kati bagenda okuyisaayisa amaaso nga omuntu alina ku sefuliya ennene ye Kalugu ate yeyasse ono naye nga waali awo bamugamba nnyo omuntu bw'afa abeerako n'empewo ezeetaasa bagamba ani engagazi nina sefuliya ogyerieka ani anagituwaayo omusajja yabanga muwulu omugende siwa sibe musindika olugi bweri amuddiiro kati nga yeerabidde ekanzu yalimu eri awo n'akambe ke yakozesa weekali ne Rugabire ziriko omusaayi omufu atandise okulwana abakyala babiri abagenda okulonda sefuliya baagwa ku kikangamu ne balaba ekanzu n'akambe ne Rugabire ebasitula sefuliya ne bajja ne balabawo ku bakitaffe ono Eriya ne taata waayi mwategedde kyetusanze wakano yeyasse omukazi kati baate bonna mu katale yanti ekanzu n'akambe ne Rugabire byonna bijjudde omusaayi taata wange yali musomesa mu kitundu ekyo aga ngenda kwewungulamu wano mpolampola ngenda kusaba andi nga byakusaba munna ng'onoovaawo ngenda kusaba nti ngenda kuyingiza mwanyi yali agenda nga kuli ku kyalo okwo kuliko Kafulu Mbega bamuyitanga Lubambula Bubondo nga bamuliiramu nga musomesa togenda tova wano nka ngende ngamba abaana Lubambula abagamba bayingize mwanje Lubambula agende ewa Kalugu nga naye oli Mbega yali baali bamuwadde amawulire abakyala bana bakomye taata yamuwa amawulire Kafulu w'okubega yalumikanga n'amayumba nga amanyiddwa akyerabirako nayagage poliisi yajja nkeera ku makya ng'ono bamuteekako ago ageza nayo wadde okugambako nti agenda kweyamba nga bamugenderawo nabo afuna nayali obubi andi nga byakugenda mu nsiko si kuddaka paka poliisi yajja ku makya ne wabaawo Lubambula n'abazza ku mappa eyasse omuntu twamutegedde ali naffe wano yaliwo nti yoyo mwami
Nga musa kumpinga. Musa akasati anti kati okakasati. Mukwate. Kalugu yalabirawo nga bamugamba tugendeko ewuwo ate kiki ate waliwo ki kwekazaawo vyatise ono yeyase omukazi oyo naye nebyenda tebyalimukuba kati okkirizibwa kumukusanya kuba kuli nakati tokkirizibwa era gube musango etteeka baalikomezaawo kati nga bakunguza Kalugu omutuusa mu nnyumba nga bajjayo ebizibiti nga n'akatambaala ke yadde asubye ku mutwe nga bakalina ak'omukazi awo wasudde n'akwata peni n'alyoka akuba Kalugu katyanga nkoleka neesoboddeyo nkoloope bannayuganda Kalugu obukodyo bw'okutta yabussa mu ccupa n'asanga omukazi Roza nga ava mu katale nga Kalugu alina agafubuka akatabaniige ng'alina agalenzi agayitirivu ga bulabe gakanyama basudde teyaliira ku nsiko olw'oluyimba Kalugu bamugalidde bamusibye mayisa kati Kalugu yafa bajali yafa ate yafa Museveni bwe yawamba abasibe abo baabata naye ne bamuteeramu bwe baamuta abantu ne beekolamu omulimu era ye mutugenda sooka okulya nti bamusse baasooka ne bamusaka siiso naye yali ava okunywa ne bakimukola kati Kalugu basudde bwe yaliira ku nsiko olwa batabani ba Kalugu nekimutwalira ebbanga nga ne ku kyalo ayingira kiro aba ali awo ne wabaawo embaga ya Kato omukazi we n'alinyibwa lubaale ku mbaga Kato kati naakuba oluyimba simanyi embaga ya Kato yawemula Kato ye n'akwata ejjambiya naga noonya basudde noonya basudde kumutema maama we n'amudusa n'amukweka n'amugamba ova ku bantu yali ayimba nnyo ebintu waliwo omwami bamuyitanga Kasujja ng'alina omuze gw'okukuuma mukazi we nga bw'aba agenze ku luzzi alinnya omuyembe n'alengera basudde n'akuba oluyimba kamera nga y'amaanyi Kasujja kalinnya miti Kasujja naye n'awalama yawalampa muti ayogera ne mukazi kati basudde n'afuna ebizibu bingi mu kuyimba nga buli lwagenda okuyimba yayimba waliwo ne Kinkumu eyakwata endiga naye n'amuyimba naye abaana be ne bamufuukira ekizibu akati akyusa ebyo byowulira nti mukyala Mugerwa yakyusa tayiteeri yali eya Kato era nkwalinganga okuzza abantu emitima yadda naki na mukyala Mugerwa n'awandiika mukyala Mugerwa n'agamba firimu yagirimu ye n'agyeteekako atulimba la Semukutu nga teyalimu Semukutu wenyimba njogeredde olimba olwo twalusanga ku Kampala sirwali lw'e Masaka lw'e Kampala biri by'e Masaka erero byokwerinda biri byali by'e Masaka Semukutu omugenzi Mbalire Kateeteeyi yali ayimba ebintu ebyo ebya Semukutu naye nga bibinga yali mugagga byomere era bwe yatandikiranga Semukutu yali mugagga byomere goti sinamugambye kati ebyo ogenda biyimba era ndowooza owulya notisi z'oluyimba olwo size ez'abasudde n'aluteekako omutwe Mukama kyamusuukako bwe yampita ne lufuuka oluyimba olumanyi tulukanu katono manyi abantu balaba endogaali ogamba kizeeyo nze nzimanyi nze era ayimbira mu F kati nyimbira mu zeene za wansi Mukama kyamusuukako olweyampita
Mukama kyamusukkako olwe yampita okunkwasa ekidongo kyange kyekino nabuuka ne nninnyirira eggwanika lye kuyimba kwe nfunye okwali kwandi obwongo mu mbuga ye nafulumamu nnina essanyu ne nzija mbaweereze mu matire kale mumwebazangako nga musaba kubanga teyampa kigasa nammwe abangi nayogerako ne mba nga abamulisa bwe nanyumya abakadde kadde ku bato bandulira amagoba g'omuze guno ndeka oluyimba olwo olumanyi nti lwamukyayisako era simanyi anti eno e Kampala kitegeeza byaliyo true story va ku Ssemukutu ebintu byeyayimba mu luyimba olwo biri mu famire z'abantu ate babe nga bayimbi banne alina omuntu gwe yali awalamba yali alina omuntu abasajja abakuluko abawasobano bato yali alina omuntu gwawalamba namugana naye mwana gwe fe twakusemba n'okufuna sente mu United Sound naye ebyo nanga biri awo okuyimba kw'abasajja abo kuyimba kwammwe kw'emirembe egyo bwali bunabbi bwennyini Katonda yatuyisizaamu ebintu bingi kuba gwe wennyini bwentwa n'empuliza oluyimba enono y'ebijja mulimu n'ebintu by'otamanyi ng'ate gwe wabiyimba ng'ate nze nabiyimba mbiwulira nga ffe abasomeko ku nnono wayimba ebintu by'ebuzita kaakati oyo jjajja gwe njogerako nijogera jjajjange yaŋŋamba nga tannagenda jjajjange yaŋŋamba nga tannagenda jjajja yaliwo jjajja oyo yaliwo nga mulamu oba yajja mulamu jjajja oyo mukulambululamu ye yasikira muganda jjajja ffe azaala taata gutaggwa ye gutaggwa kakati bw'asigala mu bintu kyetwamanyako nti n'atunda ebijja yatunda ebijja wenojja bagamba nti ekijja kati bwabitunda n'agenda e Kenya bataata ne beerantisa bokka nga awaka batundawo agenda okutuuka amaanyi gamukeeye bamugoba yali akola Suma Alexandria hotel akomawo ajja anoonya abaana atuuka wali ebugonzi Kabale Bugonzi awo mpisa ebugonzi we yatunda abuuza baga nti genda ekyo gy'omanyi atuuka ekyo gy'omanyi ebamugamba abaana b'obuuza omu ali Bubondo omulala ali Kyankoole okimanyi nti Ekyankoole gye tusibuka ewaani jjajjaffe jjajja w'abataata ye mugenzi Kamadi Nnume Muwanga wano kinvuunikidde awo lwakuba yalekawo mutabani we nga bamuyita Muhammad Kabooko yamusikira mulimu baana mulimu olwo bayitayo mu kiwalimu simanyi olusiraamu ffe tuli awo naawo era jjajja yaleeta olusiraamu mu maama awo oyo wekinvuunikidde kaakati bwe yatuuka mu lugye wa taata nze nali mbeera Mawogola nga gye nasenga bamaze okungobesa endongo ndi Mawogola Bugenge atuukawo taata amubuuza si yegwe ate ogukuleese gwe gwaki nga watunda wano ewange tojja kubeera ogenda ewa mutabani wo oli omulala Ekyankoole agenda okutuuka Ekyankoole nze ate nkutta busi wano tobeerawo atandise okubungeeta kati awulira ku kyalo kuliko tuli bamaanyi tuyimba nze najjange navange Mawogola nenyimba netubeera ne basudde bamugamba naye waliwo muzzukulu ayimba yabadde kuno munoonyeeko ayinza okufunirawo kakati mugwako abazzukulu twadda mbukumusika
mugwako ngiri omuntu anazaawuka atambula makubo ge naffe tutambula n'endongo zaffe agamba bannange baana bange umwe kuliko mutabani wa Pawulo nga yegwe ne muganyenze yegwe gwetasekidde nti nze jjajjaawo Ssennombe naye sirina wakubeera taata wange obye batata taata wange nga yafa jjajjange yafa yabasikira nga muganda we mugamba jjajja ono osobola okutambula ffe tugenda tukuba endongo zaffe nga tutambula n'agamba ate kirinaki naye bwe twatuuka e Buyoga ne tulinnya bbaasi nga nze naye njawukana ku abasudde zaaliwo waliwo nazino ndi tusuula ekkooti zabaganda bazita mugongo sena bulangiti ezo Lailand nga terinnya Mitete mumala kuvaamu busozi bwabanga butibusale Mitete nga temulinnya waliyo neeri sikabugaali sikabugaali awe Matete sikabugaali gyali ne ate mu kibinga olio kasozi kweta sikamidaali kali mwanuviira ako kati mutwale awaka mugamba wawano nze ngenda kuddayo mu bidongo byange nagamba asooka osereka ennyumba eggumire ndaba eyisa yali ya bitoogo erina weeyisa musalayo essubi keera osabe enajjolo tugende tusale essubi ate ebiseera ebyo nga ettale lingi netusala katwali tusale essubi jjajja oyo atandika okunnambulula aŋŋamba munnange byajja bwebiti ne bwebiti natunda naye ate kitegeeza kumbonyabonya biri kati nze nali mmanyi bassenga gye bali abaana be nga bali Nnonga eyo Mawogola nyamuganze ngenda kutwala ewa ssenga naga sisobola kubeera ate ku buko ngenda kubeera wano kati netandika okubeera naye naye nabeera naye nga mulekawo nafuna n'emikwano ku kyalo kubanga emmere yabangawo abawe amatooke n'agenda n'alyayo emmere oyo jjajja ye yanyumiza buli kimu kyonna netwatuulanga nekirimu awakaawo nanyumiza gye baava twafa Butambala biki byonna najja nga abinnyonnyola tusibuka Butambala lutalo lw'amadiini leero abaddusiza e Buddu olw'abasiraamu n'abakatoliki kyova nti jjajja ono bwe yasiramuka n'akomawo anti eno mu basenti Gabudi kati bw'ajja eno mu badominico Kanyike mugamba otulanze ekyokusiramuka omutwale omulambuzi olaba abo abeebasa abasiraamu be baabatta kati ye n'agenda asenga mu kibinge n'emikwano gye era yeekalike nga nti ab'e Butambala esingo olwannyonnyoddeyo wali ki wali omutuba gwaffe yasiga etusibuka musiga lya Ssejjirinya Rubanja Singo nabimbuulidde kati ate ffe nga tuli ba Muteesasira Keeya nani ekyo erinnya linga lya mukazi Keeya Muteesasira oyo nga ye jjajjaffe era tuli bazzukulu ba Kintu Enkulo nabinnyonnyola n'ebiwandiika kati nenkwata endongo jjajja oyo bwe yatuuka okulwala nagenda e Bugondo neŋŋamba taata nti bannange mwandekera jjajja naye alwadde sikyamusobola ne bampa oli muganda wange Muteesasira ne tugenda ne tumuteeka ku ggaali tumukulugusa bwe namutuusa e Bugondo neŋŋayeewo olwo bamukkiriza ng'amaze okugonda enkeera ate nalaba Muteesasira akomyewo nga nti jangu tugende tuziike oli yafudde Katonda afiire awaka oluyimba olwo ofunamu akale n'oteramu ku baana bo ne baluwulira era buli omu balumanyi bave mu kulunyumira wala baluyige oluyimba olulina ebintu byeru kale nakati era osanze lwempule mba n'obulede wange obutono nze oluyimba olwo lulimu ebintu byewateekamu nga bikulu nnyo 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 ate waliwo kati bye najjamu obujja olw'embeera eyakyuka nga twabifulumiza mu olwo mu ebiri
olulwi lwoboleka totolako tobiwulyanga mulimu amasiro kubanga mu kiseera ekyo gyebagalamidde obwakabaka bwali tibuliiwo naye nga nagenda nafuna obudde ne ŋŋendayo ekyo kibaali kinyumiza bunyumiza nagendayo twali tukoledde naawo kawaala oba bagiyitanga akwata empola neŋŋendako ekasubi awo nendaba neŋgamba Ssekabaka po bali wano we bati bayooyoote naye kati lwaki bajjajjange simanyi na gye baali olwo era message eyo ng'etambula nenzera nenga akankoleki naye tuweewuunye ebintu bizibu oluyimba lwe nasooka okuwandiika olw'ennono y'ebijja baalubba lwabbibwa nga sinnakwatamu na layini zibira ssatu kujja mubbi tumanyi nti nno ababbi abayaayi babanga bayingi nga bajjenjera mu paaka najja ku friends shop sebatawe yakola tundyanga tape nga nina baaga mulimu ekitabo kabbula kabuku mwempandiisa oluyimba nzize mugamba nawandiisa oluyimba njagala ka tape ngende ntulikodingeko ndumuleetere omwana yansikako ensawo nadduka n'agenda n'oluyimba naye nga nzijukirako layini tunulira ebyensi eno nze nga ndaba basirira neolisegedde njirako naye nga nekyali kigendererwa nga nkimanyi nti nadde nyimba kuki era sebata namuganda olimba baluki nsaba nanga ddayo byobadde owandiikako tobimanyi ddayo waliwo ensonga lwaki babibi biyinza okuba nga byadde si birungi kakati oluyimba olwo nga tuluvuddeko enono y'ebijja ŋŋenda kuddayo ku luyimba lwe bayita Baasi Dunia Part 2 sooka Part 1 oluyimba Baasi Dunia nze ŋŋamba kirowoozo kyange nti mu kuyiiya ekigambo ekyo tekyandibadde Baasi Dunia kyalibadde ki baasi mu duniya nedda yesebo lwaki no lwaki toyijja bongamba nti baasi eddukira mu nsaalu ensaalu ziri luddawa ensaalu ziri luddawa zibeera mu bisenyi ziri ku nsi ate ensinga ate gyogamba yeddukira mu nsaalu ate bwokireetawo ate kijja kuba kitegeeza baasi eno nkubuulira amazima baasi yandibadde baasi mu duniya nga mulimu baasi eri mu duniya eddukira mu nsaalu anti yegamba nti eduniya kyetuma baasi ng'eddukirawa mu nsaalu saako ebisaka nga biri luddawa mu nsi olidde okuyiiya okubeera okwetaagamu tekinologi nde kakati abamu bayisa emikono mu madirisa kitegeeza nti waliyo ensi endala kwali kulimiddwa kasooli mweno enyini duniya ate nga duniya ate yedduka kati ekikyolowoozaako naye okubanga yakirowoozaako naye nawakitya era nawulira mbu lwamuyisaako nambuuza abadde oyimba bikibi yandibadde baasi mu duniya nga baasi kati tuli mu baasi egenda Masaka bwe tuyise emikono mu madirisa tusaba ekyokuli nga muli kondakita atusuula ebweru kati ate bw'oŋŋamba nti ensi eno ye baasi baali batusuula wa emala naggamba leero Yesu yafuuka Yesu simanyika andi ng'ali omwo buli omwamu kugamba lwenaanoza enjiri ng'ali mu baasi eyo ab'omu baasi bwe boogera ku Yesu nti buli omwamu manyi abali mu baasi kugamba bali mu nsi etambula abali mu baasi etambula ekiri mu baasi ffenna okukinyumya kimala kutta lunaku tetujja baasi yensi yagamba anti nzikiriza kuli ogunene wasalamu obungene gulonda abafuzi mulimu abalasha bannakenya bannayuganda n'abazayira n'abalala gye balogeza abangereza n'abamerika yabateekamu yes baasi eyo tiyandibadde ng'ate yensi baasi yali erina kuba baasi andi tugende empola ng'etambulira mu nsi enzibu kakati kale kati gweoyinza okweyita ensi
Kyogera kituufu naye nkigamba kituufu. Kuba gambye ti gu bbaasi gwasalamu obwinja ne gulonda abafuzi. Mu bbaasi mulimu Abalasha, Bannakenya, Bannayuganda n'Abazaire n'Abangereza gye bali. Kitegeeza era kugamba nsi. Bw'ano gulonda abafuzi nti Uganda inaagifuga ne Nigeria inaagifuga. Ngane tugende ku kiri. Ojja kuddamu kitunulemu ngambe tindi kitu. Andi kati nze kyandeetera kintwala okugamba bweti. Lwaki obadde okyogera ku Basi Dunia. Basi Dunia Party 1. Yontutteko naye nga yo ngazi yeetaaga obudde bungi. Basi Dunia Party 2. Nga tena weefaananira Party 1. Terina. Chembadde njalo lulimbanga lulingo limbo lulala. Lulala nnyo. Oziwuliza zonna era kyovola bane Yalidi yalukolamu oluyimba olulala. Ani Yalidi? Talina oluyimba. Nawulira ayimba muvubuka munnange. Gwe yimba oluyimba lwa Yalidi. Kaliisayo kano kale. Basi Dunia namba. Gamba oli yakola bintu n'abireka. Mayinza bwe mpampulira ennyimba. Noonya we lufaanaganira ne luno. Ziwe lufaanagana ennyo. Waliwo omuntu ayimba olimba Party 1 ne Party 2. Nga bw'olya Kiwanuka bwe yayimba Fiina. N'amuleeta n'agamba yakwana omwana w'essomero n'atuuka okuzaala omwana n'abonaabona n'atuuka okujja ng'ate Kiwanuka n'atuuka okugenda ewaabe wa Fiina akoleyo asabeyo okulunda embizzi. Kano kyasooka okuba endongo y'omudigido yenkawulire. Nga oli gwe yali abaddala ate naye kati yamukozesa. Oba olaba nti paati ezo zigobe nga era Matiya Lulimba yajja atambula n'atulaga Zekiria ennyimba 12 yakisussa nnyo. Ani Muzeeyi Matiya Lulimba ennyimba 12 n'aluddamu n'aluzza naye kaakati kyenjala okubuuza olaba otya bwe bateekawo nti welcome to Masaka ne bateekawo ekikomera ne banga booda nga waliwo oluggi lwe baggula n'oyingira e Masaka era nga oba ova e Masaka ojja e Kampala gamba welcome to Kampala nabo ne babawo ekikomera ne baggula oluggize bwe ndaba kubanga ab'e Masaka tutegeera nnyo naye tutegeera naye ate nalabayo omuntu eyawuguka n'annuma nnyo Segawa ku magezi ga Bannamasaka teyandibuuse kuba yali musajja mugezi bannange naye kati oyo kamukugambeko bwe nti nze nga bumanyi bwe neebaka wansi bwe nti bwe ntunula ndaba ne bwe nziriza nnengera baatugamba Lubaale bw'aba akukuba takoonako naye akukuba nnyo ate bw'aba akugoba takusimbako misinde naye akuweekeeza kitegeeza biyinza okubanga ennono yamudaivating nemuga kati gwe genda wano kakkanira wano anti n'eddiini ze tusoma zino nze nga bwenkimanyi tuli ku nnono kituufu z'abantu bali Omukatoliki bw'otunula ebintu bye tukola mu Katoliki biri ku nnono z'Abaroma kuba Abaroma si Bwakabaka efugibwa Bwakabaka Omukristaayo ebintu byakola biri ku Bungereza Bungereza tefugibwa Bwakabaka obuwedde emirimu Omusiraamu ali ku bintu bya Saudi Arabia era kabaka kitegeeza tuli ku nnono z'abali tuli ku nnono z'abali tusulayo zaffe tugende ku z'abali iya direct awo nawo nno watuufu naye ate nnono okiwakanya naye nga kituufu tebajja kubitegeera bona naye nga byebituufu kaakati mbala nyina kyenkubuuza lwaki basudde mu kuya ennyimba ze endongo zino yaziddangamu nnyo n'akyusa tyuni ate nga ali mukubi wa ndongo ali mukubi wa ndongo kyemmanyi yasooka n'ayiiyanga endongo ng'azijja mu tradition kati njagala akuddayo ebugonja sirina ssente era ng'oziwulira kozi lwaliyita batya oluyimba yo Yamina abanga abange balamusiza oyo ndyakuddayo ebugonja najja n'akuba
Simalio mwalujja lidda akagati k'omwana muleke tunamuwa akalala najja nakuwa yakomyewo omuganda wammwe Mukama yako oyo Kyayirambuga kyewungula inekirevu Kyayirambuga ye nakugamba ki ennyimba nnyingi nnyo bw'ogenda n'owulira waliwo oluyimba gundi bajja mu mundu Yesu azimbanga mu ssomero naye zo teyaziddangamu nnyo anti kugambye ndi yasooka n'afuna tuni ng'azijja mu tradition ezaggwayo yatandika okuyiiya ezize era nze mu nnyimba ze kyovola nti nnumiriza nnyo nti mu tuni Basudde ze yayiiya nga Basudde yayiiya nnyo ekiwuka kyagwa mu ntamu n'owulira nga ekigamba endongo terina kakwate na kintu tolina ogiba najja nakuwa oluyimba luno olwagundi oyo ati awo yayiiya tuni naye kati zino endala z'owulira latambula waliwo kitwala naye endongo eyo yagikuba bubi yalonda kalonda anti waliwo omwami bamuyitanga Lumbuye nga weeyoka amanda nga yalina oluyimba lwayimba bwati yaye tawona okufa wali kuyambibwa Mukama ye yatuwonya yali ayimba bya lutalo kati ono nafukumulamu ebigambo siriko wanowajenga kakati tuni yaziddamu yes nga Basidunia olwulira lulina ennyimba nga ssatu luliko ekijjulo Bitwala Bibulaaya Basidunia waliwo oluyimba lwa Basirika nalwo nga luliwo omwo ogenda ku oluyimba kiryo ani baluyita byendabye nekiro n'omuwafu gundi Muwasenju ne Nabiri alinamu Muwasenju Nabiri alinamu alulinamu waliwo neziyawanga Basirika okujjako Nakitto yasinga okufuna tuni ezize naye nga yazizzanga naziriniwaninga nakolamu ebintu ebirala gwe nolowooza nti aleese lulala ate Basudde yafunamu obuzibu bwe yafuna accident y'emyanzi yakosebwa engalo zino engalo zino zaatuuka neziba nga tezikyatambula era nga bwe yali tuwuliriza ennyimba ezasembayo enkuba endongo ziri wansi endongera bwonoonya endongo toziwulira ziri wansi kati bw'owuliriza olwafirika owulira Wasolo ye yaluliringa n'owulira
abakungubazi era wasolonga ya na keyboard zezirukute owulira no gundi no lwabakyala babbeeyi era endongo hizo otajiwulira mirere keyboard zaali zabuzo kati yali takyekubira mu studio nga gundi ono kijambu oyakuba bass oba busuulwa nga be bamukubira olw'engalo zino zaali zikoze eki zinafuye olwa accident eyo nze nsuubira yamukomya wala kuba yayonoona obulamu bwe yayonoona nnyo obulamu bwe ogenda okulaba we yagivaamu yafulumya albamu 3 zonna ne zituula ba music mufu wali olaba neeno gundi byemulinanga eri luvannyuma lwa accident kati bw'ova ku byemulinanga ojja kusiŋŋaana eno va ku bantu albamu eyo naye music waayo siteyanoga naddala music yenna gwe yakubira ewakasajja awo tepu 3 ate eno gundi eno muli oba mwe mulina ekitwala ku mbaga li ku tepu ki enyimba ezo bazaawula bati ani bombi eyasooka okufulumya ani nani Kafeero ne Basudde luyimba nzira ye bukunja Kafeero yasooka kati ate ono lwaki yaleeta era ekintu kumpi nga kifaanana anti kati Kafeero wamala okuyiiya oluyimba olwo alulikodinga aluwuliza Basudde amugamba nayimbye bwe nti kati Basudde nga amugambe Pawulo ebintu wabirese ebyadde olina okuyimba nisooka ofulumya olwo nange nja kukola olwange kyova laba nti oli yalukola n'alutereka n'alufulumya mu maaso tuyinza okulaba Kafeero nga olugendo lw'ebukunja oyinza otusaamu 93 ate nga luno byendabye lwa mu maaso eno musajja bali baalina enkolezana ne Basudde yayimba ebintu byabyendabye ebyo nnyo byendabyoza si byali nga fakiti simanyi yali amaze okunyiiga ng'ayagala kudda mu kyalo bamaze okuyomba ne Kasozi kati ng'okuyimba agala kulekera naganga ojjukira nti buli we ya stage nga tabulwa nga tiwabulayo maloboozi ebintu waliwo abantu abatasobola kukikkiriza kati kati ojja gamba Juma bugulu butono waliwo Juma yeyita mbiwulira simu muyimbi muwagizi nnyo wa Basudde tetwamukazaako omuyimbi yafa ono wenansana webulenga waliwo webulenga atera okunkubirako nambuza bya Basudde abeera nnyina lukono ng'awalina birole mbaddeko ne muwala we Nakato nenjogerako naye muwulizzaako kati ojja mugamba bintu bya Basudde ekino yakikola bw'ati n'akikkiriza alina kukkiriza kimu kyokka nti ekyo kyali perfect naye nga waliwo ebimu naye byeyayisaawo olw'empaka buli kyagamba olina kukkiriza wakati ennyimba ezimu ye Basudde kye yasinga okukola kulongoosa nnyimba zino ezize ez'abantu abalala n'azifuula ennyimba eziwulirwa abantu naye nga ezo z'abakaabe eyo si albamu y'abamuleka ba Basudde naye nno twafiirwa kinene nnyo okufiirwa Katamba Katamba yali ajja kuwadaawadako yali tamanyi kuwandiika luyimba naye nga obwonga abulina obukwata ennyimba n'obuleeta omulamwa nga abulina ate nga ne mu kuyimba wano sound kaali kanyuma lwakuba nako bannange obadde onoonyaani mbadde noonya ono Musa Sebandeke yabulirawo yafa
Musa Sebandeke nakoma okumanya ngali ku nnyanja twakoma Musa ogamba ali waliwo Asane Sebandeke Asani Musa Sebandeke yali ku nnyanja musawo muganda twamusingana yeeyo ali Kimi esi mise yafanga mutonga yawona mu ebizibu ebiti yogera ku teepu eno muko yogera ku teepu eno teepu eno ya biri emeka 95 gwanga moje teepu eno nyizo gyogerako ekigambo kimu nti yakabusi oluvannyuma lw'okubumbujja yaka okuva mu ggulu nekka ku nsi yajjanga kirooto kuba yeteefu nkakasa neyagikola nakati yeebuuza alinga ng'abazungu abajamani abakola benzi beebuuza nti batwakola yaki lwaki nditesobola kuvaawo yabazitoowerera benzi naye eyo teepu ya Naabawanuka eno bulimba oluliko master yandibadde master naye buli lulimba yalwebakirira n'olufuuka. Lwaki njagala tujogereko teepu eyo olw'okuba nti buli luyimba omanyi Katonda tava mu baddu be tomanyi nti Dr. Sebale bamaze okuva mu matendo era omuntu lwatakuvangako n'ogamba mpwedde omuntu bw'olabanga avudde mu bulamu bwo wabaawo ensonga ekibinja kyonna kigenze ekibinja technical team yonna wetedde ku nsonga kati awo teyafulumyawo ekifuula nnenge ne baseka n'afulumyawo n'abaganda tuwemudde ne bagamba kakirabe kati n'atwala obudde ne yeebakirira ggwanga mujje Katonda n'amugamba nkuddiza teepu eyo oluyimba olwansiŋŋana mbeera kyotera naye baaba lwasaanikira omanyi ekigambo kitandika kokokoko gulawo munnange mbwangu endongo enze ennemu okkuba ebintu byokuba sekigalo wakati byannema okwebasa engalo wakati awo sitegere mwayiya ndongo ezo kaakati abalabi baffe abalungi omugenyi waffe kekadde tuwummuleko tugendeko empummudde tunyumize emboozi mpanvu manyi mujja kuginyumirwa ate tujja kujja tubongerako tips mpolampola musobola okukuba ku nnamba yange eyo gy'olaba awo n'oteekako ebibuuzo byagala tukubuuliza omukulu ono omukulu saagadde kumuzza eri mabega gye twamuzza ngeri twavaayo ddako wajja ne basudde mwazaalibwa mwenna mwakula mwenna ebyo twabirimya yaggwa kati tuli mulamwa gwa music ayimiriddewo atya music atambudde ate era bwe tunajja tujja kwogerako ne ku groups ebibiina byali mu 7 n'omusolya lwaki byaggwawo